Ebyamemu byakoze ki byabotose twali wano ne twogerako ku mbeera ya Kabaka mwali abasajja abanene abo embeera gye bayitamu ne tugamba ki ekigenda mu maaso era ki ekibaluma ddala abanene mu Buganda wano naye recently Nabagereka avuddeyo n'ata akatabo njala tukubemu kotto kikulu the secrets ezabadde revealed by Nabagereka. I think okulerizinga akatabo ako she's preparing the public for uncertain news. Ateekateeka society eri amawulire agatajja kuba malungi nnyo kubanga akatabo ako bw'otunuulira ebikalimu mulimu ebyama bingi ebibadde bikoze eki kubanga abaana be bazaala mu 2010 oba mwe muyita abambejja okubajjayo kati ng'eyiseewo emyaka 13. Why now? That is a big question. Question eyo eri big ebadde ejja kufuna obuzibu bw'okwansalingibwa mu maaso gye tulaga okufuna bulungi era yalabize omukwano ogw'amaanyi gwalina eriki eri Kabaka Ssaabasajja bitali bya bulijjo. It's not normal to release such a book. But olwokuba ti embeera n'ebiro bye tulimu si byangu eri Obwakabaka, ekitabo ekyo kyetaaga n'ekifulumizibwa kati. Ekyokubiri ekibuuzo, buli mulangira oba azaalibwa mu Buganda, Obuganda bumanya kubanga Obwakabaka buyina abantu abakwatibwako ensonga abalina emirimu egy'enjawulo abatuwanjulira abalangira nabaki n'abambejja. This time it didn't happen. Omwogezi wa Buganda lwaki bulijjo abalongo bano tebabakola ki? Kati ze ndowooza ati akatabo ako kalina bingi bye kaggyeeyo naye nga konna kagendereddwamu public okutegeera nti Nabagereka maama wa Buganda abadde ayagala nnyo Ssaabasajja. Oli yandyebuuze n'agamba nti nno omanyi ebintu ebimu bagamba ebigwa bitalaze. Oli yandyebuuze n'agamba nti nno abalongo bano omukwano Nabagereka gwayina wadde bagamba abamu tebalina kukulira mu lubiri olw'ensonga ezitali zimu n'omwana bwe yayogeddeko bwe yabuuza Kabaka kamubuuze muno abaana olina bameka lwaki bino byonna bijjayo nga tumaze ebbanga tetulaba ku Ssaabasajja Kabaka era lwaki Nabagereka wa Buganda ayinza okutandika otuttolera ebyama ebyekusifu ebyabadde byapeninga mu lubiri lwa Buganda. It's the end of kikulaga enkomekerero ya omanyi kankoolere buli olubiri lwe lubaamu nga lulaba nti ne Queen wa Bungereza bwe yali alabisa obutabaawo ebyama bingi byavangayo olubiri kitegeera naye katabo ako ng'ebyo byonna byeyogedde ayogedde kino ebyama abijjeeyo abuuza bino kyetaaga Buganda naye bimanya nga tewali asobola biwakanya kubanga singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo akatabo ako ne kafuluma kandifunye resistance y'amaanyi okuva mu batunuulizi ab'ensonga naye olwokuba nti akafulumiza mu budde obutuufu ng'abalangira n'abambejja bonna be bali ne Ssaabasajja Kabaka ngaki waali kyola nga tekannafuna kuwakanyizibwa kuva Mengo. Kakati yayogerera Obwakabaka atubuulire kyekigenda mu maaso kyekikola ki ekigenda mu maaso because the kind of book emanyiddwa nga gye tuyita autobiography okufuluma si ebisinga zitera kufuluma ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi ng'omuntu oba awulira ayagala alina emirimu gy'ayagala okunnyuka
This comes at a point where Nabagereka is still the queen mother. Ati guy she sees it. Ye araba ebijja maaso ti ayinza obutasobola kubeera mu kifo ekyo kye natandikiddeko. Duga ati kiraga enkomekerero eya one part of the monarchy ate endala ekole ki etandike. Secondly, Nabagereka talina mwana mulenzi. Gomanyi ekyo oba anaddako si muki si mwana we. Era ekyo kimuleetera okufuluma olubiri olwo agendewa oba Kasubi. Kakati ekyokubiri abadde akyalinayo ebirala byayinza okwongerako. Abatulaba njagala wano muwulirizeewo nnyo kubanga tugenze mu byabwongo. Kuba akyali mulamu Ssaabasajja Kabaka waali. Because okuwandiika ekitabo kitegeeza n'okifulumya nti byonna ebyamakulu byewandikumanyiddeko bikoze eki biweddeyo. Kati obulamu bwe obusigaddeyo obulekera bawandiisi baki balala. Kakati n'olwekyo byonna ng'abitubuulidde n'ebyama ng'abireese n'akifulumya kati mu mbeera nga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka si bulungi. Olowooza ki bw'ogatta dots? So there is uncertain that might happen somewhere somehow. Might happen somewhere. Tutuleko tukubemu kotoki mu bulamu bwa Queen Mother Nabagereka. Ebbanga ly'omumanyidde n'ebbanga ly'obaddeko ng'oli analyst. What is your take ku bulamu bwa Nabagereka as a She Queen Mother? has played her part well. Yali mu America gye yakulira n'ava mu America n'ajja nakkiriza okubeera maama wa Buganda. Supportinze nnyo girl child abawala Yatandikawo n'ekisaakaate n'abakyala ekiyambye nno abantu ki bangi. Hey, she has made a contribution ku Uganda neki ne Buganda. Kitegeera. So kakati bw'aba akoze contribution ye n'awandiika n'ekitabo ekikwata ku bulamu bwe n'atugirayo n'ebyama ebimu bye tubadde tamanyi mu lubiri n'akawaŋŋamula ak'abalongo kasinza otulumya omutwe. For how long was she going to keep quiet? What has prompted her? Kiki ekimusindikiriza okubawo ekyama nga mu normal channels ez'Obwakabaka eriyo abateekeddwa okukola ki? Waliwo ekitali kituufu. Ebigambo bino byogera okutte ku mutwe kyeyongera okuneeraliikiriza. Omanyi oluusi oba olina ebyama by'omanyi naye nga toyagala byasanga. Bingi nnyo bye tumanyi naye si buli ky'omanyi nti okyogera. Kye natandikiddeko nti oli mutiitiizi. Kye natandikiddeko nti ebiro bino bye tulimu si bya bulijjo. Tontunuulira bw'otyo. Nkimanyi onsindikiriza ompita eno ompita eri naye nga kyekitabo. Twogere ku passion kuba ekitabo kino yataddeko life, passion and duty. Oyogedde ku duties nga Queen Mother, okulwanira eddembe ly'abawala, kutandikawo ekisaakaate n'ebintu ebifanaganako weebityo. Twogere ku passion ye. Gwe nga gwe abadde amulaba, what do you think Queen Mother passion ye kyeri? She wanted to do something. Abadde alabika ng'omuntu eyayingira. Nedda saabadde nga alabika ng'omuntu. Alabika ng'omuntu. Abadde alina ebintu bingi by'asobola okukola naye nga biri limited by olw'ekitiibwa ekyo kye yakola ki kyayina. Abadde asobola okukola nnyo naddala ku international level. Tegeera nga bw'olaba Winnie Byanyima okuyambako abakyala ku international level naye nga ali limited by the duty eno endala naye nga passion ye mbadde sigimanyi.
ninga gwe kikobadde olaba nze kyembadde ndaba nti abadde asobola ngeri gye yali nnyo mu America eyo okuyamba abawala ku front lines eza international community, international conferences, kuyambako girl child n'abakyala. Ekyokubiri bingi nnyo ebitagenze abambejja obufumbo bo bubaganye embaga tetulabyeyo n'emu. Nabagereka wasobodde yes maama Nabagereka wasoboledde okuuma ekyama kino ekyabalongo for over 10+ years. Tetusuubira nti ayinza okuba akuumye ekyama ky'omusika ng'alinayo omwana omulenzi gwasirikidde because bakabaka tebafuga bagamba tesobola ne bakabaka babiri mu lubiri lwe lumu. Semakookiro yaddako bwe mba mbiraba bulungi engeri Semakookiro gye bamuyisaamu abeera nnyo ne taata we. Omanyi kankubule omuntu anaasikira omuntu alabika. Ennono tuba tuzireseewa kuba baatugaffe bakula batugamba nti mu Buganda kabaka kasatega nti oyo agenda okudda mu bigere bya kabaka bamutwala mu buwaŋŋanguzi. Modernity ekyusizza nnyo cultures ezimu. Era ne kabaka kyova olabanga ne mu kuziika Queen obulombolombo obumu bwakola ki bwamenyebwa. So kaakati nze nga nze bw'ombuuza simanyi mulala gwe bayinza okukola ki okuleeta naye nze embeera gye ndabamu ndaba Semakookiro omulangira amwagala nnyo buli we balaga abeera naye. Era mu katabo ke kamu abaana balala Nabagereka bayogerako kabaka be yalina we yamumiitingira ng'ali mumuyogereza sijjaga mumukwana ng'amuliiramu. Kati abalangira nga Jjonjo we bali tegeera naye nkubuulire okusika ira omuntu kiva ku kwagala omuntu kwayina. Oyinza okubeera n'abaana 7 n'obusika n'obuwa omuto. Abazadde bano balaba batunuulira kati Saudi Arabia oyo mutabani we Salman goza ye mukulu abazadde batunuulira n'alaba bano n'alaba bali kakati ye kabaka Mutebi teyalinayo baganda be Mulangira Mawanda baaliyo bangi taata we yamwagala nnyo Muteesa. Kakati n'olwekyo Semakookiro nze gwe ndaba nga ggwe naawe olabika olinayo abalala boolaba naye nze bwe nyenze mbyetegereza bulungi bwe nti neesiimuula amaaso naye gwatambula naye bwakuba ku mujaguzo noono abeerawo bagenda okulaba abakulu b'ebika gwatambula naye amulaga abantu naye engeri gyali nti muto ng'abafere n'ababbi bamwetoolodde bwe bati kawaliwo kabaka watuna naye n'atunamu n'ala enkundi neeba. Omanyi gavumenti zonna zibamu ba opportunist. Kati wa President Museveni ekimuganya okuva ku buyinza mutabani we atunuulira n'agaa naye kati mpeeyo obuyinza bino ebibbi biri wano biri byotafire tebyagala mwana wange kati n'atunula nerudda nerudda kitukula muganda we Sale naye akaddiye tuli no mukati abaga nagenda n'atunya ne mutabani we nga naye ali mu bbaala nga naye obuyinza mbuwaani nga tamulaba kwenga omulaba waawo wamma. Tugendagenda ku tweet ya Muhoozi later on in the show naye kyembadde njagala okukubamuko tooki z'ensonga omukwano Nabagereka gwe yalina eri kabaka newankubadde mother okuva naga muno yafumbirwa ku myaka 37 abasinga kye baali tebatamanyi
one of those things ekiyinza obayitiramu n'oggula akatabo kano. Yali wa myaka emeka? Mbu 37. That was a shock. Akatabo kajjudde biki? Byewuunyo. Ekirala ekyayisiza okwewuunyisa abantu gwe mukwano Nabagereka gwalaga eri kabaka waffe ffe tuyita Saabalongo Lukoma Nantawetwa nyina amugamba Roni olina abaana bameka? Kabaka n'amuddamu n'amugamba maaso Glory nyina abaana 3 abasinga tebabamanyi, ababiri ku bo bawala, omu ye mulenzi. Nabagereka omukwano guno gonna eri kabaka onadde Mwenda Mutebi gukyaliwo ensangi zino. Teyajja kutunya mu maaso agambe Mirundi Miru ku bakazi yamuyisa ni Roni. Omukwano nga gwali gw'amaanyi. How romantic is that? Omuganda alina abaana 3. Tusomerewo page eyo mukata. Kituufu kwawa wogaye nti alina abaana 3, 2 bawala omulenzi. Yes, kati nange kyembadde mmanyi. Kubanga Jonju ne bali ababiri. Kati eno wali osanga lyambuko. Eno gateko ye Katarina. Neba Nabalongo. Then n'omulangira Semakookiro. Era kikulaga Semakookiro maama we mulala. Kabaka yali anoonya mwana mulenzi kyogezaako tugamba. Kubanga bali kiri believed nti mama abwe Munyarwanda. Allegedly bali abasatu be yamugamba. Obola nga bo tebayala nnyo. Kakati ate bano bawala. Kati Semakookiro najja alya show. Ye mulenzi. Omuganda mwe. Wano wetuli. Oba tugenda. Sikigambye. Gwe tokiraba kye nagambye kiri. Tuli mbiro. Semakookiro yenga tebamwogeddeko mu katabo kano. Oba mwali lwakwega gikatana fuluma. Era page era yandibadde yesinga okufuluma eyo. Wanzo ko batutegekera tumutegeere mu katabo nga tumaze okukagula. Kwa bwe tuyemu n'aba publishings akatabo kano okuli omukulu Dr. Dennis Sempebwa. N'aba Eagles I think abaka publishings agenda kwanga bakatunda bakirizibwa kwanga bakatunda. Lwaki akatabo kano kali mu lulimi luzungu? Nka international standard lulimi olutavaawo. Musega akandisa mu Luganda mwandi bikoze ekyo. Andi bikyusizza. Naye Semakookiro singa page. Tulaba wano Jeno mama jana yagenda nagaye yazarani Jeno Muhoozi. N'olulako n'aloogera e Nairobi. Yagenda okuzuuka munnange nga birala. Ya mama yafa kitalo nnyo. Kati ebintu by'obutabo tubirekera ab'obutabo. Lekera ab'obutabo nga byebyo omukwano gwego simanyi oba gukyaliwo. Kyembale ngenda okuuza myaka 20 tukyasa okusanga omwana myaka 20 nga bali bonna ayo ezita bagenda 25 plus. Kwanzikira embaga lyo mu 2000. Yes. Nekambuuzeemu omukwano gwo gukyaliyo oli wajja okuyitira Miru olina abaana bame oyenze ku bakazi bameka natonnampasa anene mwala n'akimbuuza nti Junior Miru oyagadde ku bakazi bameka. Nalina akatabo kange ke nawandiika nga mwaka 48 kajjula neko mubba wandiika njamugamba madamu ekyo kireke omwana Mirundi kireke kinene ekyo. Kati gula bino nyumba nyinza kuba na bameka mu butuufu nyumba enyogoga mbeera wonzeka ne mugamba madamu abambeesa bokka nga tugyeko bano bamalaya bo simanyi kaba malaya sibawandiika ajja n'akola ogugwe n'asamba ogumuleesa n'agenda ng'omaze omugyamu ate sigobera ku TikTok short route simanya longo route naye baba baseera ennaku zino bali mu mmeka bali mu mmeka
mbwa amafuta galinnya bali kummeka kati bali kummeka bano abenaakulabye be bakyali ku balayisi naye kiri ali ku sipiika okudde Winton nga tolinaamu kyakkumi olowooza oyinza omujja waabo omukwano gwalaga lwaki tofuna mukazi omu nobeera naye ani abakazi bonna kati abasinga obungi nabo bafere kwawo oyinza okuba naye mukazi we waka nga naye naye omusasula kakati ate nga y'omuwana nnyingi okusinga lwaki nnonda ente nga nsobola okutemesa kiro y'ennyama n'endi tegiwa ebiwata giwa amazzi gitwale ku ttale gifunire omulaalo wadde gireetera gena alitemesa kiro y'ennyama lya weebake solving a need naye leero oli munyiikaavu oli munakuwavu mawulire ki gweyagala otugamba gootatugamba sikulabangako ng'oli bwoti abantu ba social media bavuma gwe ne taata wo mwakunamidde obuganda omulundi obuganda bwo twabukunamidde era kati kyetuliko bali mu kutuvuma waki mukunamira obuganda mwe muzaaliddwa mwe muzimbye mwe bakuzaalidde why would you do something like that mulimu abaganda abamu ab'olugezigezi mbo kabaka mbu yalwala babuuza essanga lya mbogo tabeera ku tiketi okwo essanga lya mbogo naye tabeera nnyo mu uganda kati lwaki tadda najjanjaba kabaka omwana oyo ate buvunaanyizibwa bwe kati ate ffe bwaffe kati ki ekituvuma ffe obuganda tulina okujjanjaba kabaka oli kabaka waffe nze taata wange bwe yalwala bwali buvunaanyizibwa bwange bwa maama wo kati batuliko batuvuma bavumye kasuku olubuto mbw alya nnyo embizi sajja nkasuku muleke bamugambye batya nalabye ku twitter okulya mbizi addawo ku twitter nembita nebana abaana tetuli basonyiwa mu butuufu bwa katonda mu ggulu batuvuma dda batulangidde omwenge gwetugunwa tetwandinwedde enkali era tulina kuna mwenge naye kasuku nemugaa nti mbugwe kasuku kikola singa kambuuzemu ekibuuzo kino Tamale singa akatabo ka maama Nabagereka badde bakakola mu sinema film movie kwennaku zino zesinga okuba nga zitambula ng'oli wakuzannya muwandizannyo engaano kubanga tisiti sitole y'obwakabaka ogimanyi bandempadde nenzannyanga omulangira Semakookiro nandinyumiddwa nnyo paati eyo lwaki olaba kubanga era kajja kuggwa nga nze kabaka kasembera ogabe kajja kuggwa gaggwa eki ngam the king omanyi bonna Semakookiro yalina erinnya lya kabaka kabaka Semakookiro yaliyo ebyaddala ate bayinza okutuuma erinnya kabaka Semakookiro naye kabaka Jjunju yeesumulirangako essanga lya mbogo essanga teriba nko lya mbogo lya njovu naye taliiyo ani omulala naye kale mwana watukikwewuunyisa ffe tuli eno tubonaabona kainange esinga banzaalako mu royal family kyenani nze Tamale ne mmala nfuuka pulezidenti oba kabaka kyenandikoze abakazi nze bane Museveni nanjazikamu obuyinza omwezi gumu yabula okola ki kola house party state house nasimanyi nyinza okola house party nembayita ebiwala tubijja na Rwanda nsalo ya boda kale enjiggula ebibiina by'abakyala bane biyinza okweyaga kwanyinza obbiwanga ssente ku mulembe gwange Galo Kyaludi ayambibwe mu butuufu bwe bw'alina okuya Pretty Nicole otambula nabo mbanga muswato ow'e Swaziland buli mwezi zibambeerera neba nekisajja ekyo nakyo kinyumirwa kale nobasimba wali nolondamu gwe
kutama munda beggwe ono kimusata kinyumirwa yagamba yabikoowa maama we mbu yamugamba yatuuka ku bakazi 59 naga maama we nkooye ku maama namugaa gwe muswate effumu lya Swaziland gwe wandibadde mirundi effumu lyawa nze bayize mamange naye nategeera abazadde abo abakazi bw'okula baba baagala obeere n'abakazi bangi simanyi lwaki kwagatize mamange abeera awo kumbuuza baana abakazi boyina bangi tamanyi lwaki tozaala tomuwanga naye wadde n'eryana negundi n'omwana n'omu lwaki omwana bamalako emirembe kati ayavulirewa wano naye woba olaba kati singa ali wano kunsumbuwa busuulu singa kakaaba apamye mu lugi byagala sirina laavu yaga kale ensonga ze Nabagereka tuzivuddeko tugende ku nsonga omulamu ogwokubiri gwe gw'omukulu comment za Bobi Wine waziwulira okuva twamitinga omulundi ogwasembayo yayogera bisiyaga tewabiwulira n'agamba diversion okuva eri omukulembeze w'eggwanga amanyigwanga president Yoweri Kaguta Museveni Kyagulanyi naye atatwalize muri diversion ki tayagala kubyogerako bwogezi jajje ssente nupyo nejjudde basiyazi sungunyize manga sagala muntu ajja kitumunankanyi Bobi Wine kyaliko muwagira asereke nga bwe yakola era kye yalina okugamba bamudivatinga kuki kuva ku byabufuzi biriwa byatutateesaako nga tubiteesezzaako wano ate bino ebigguka ensonga z'amabati toziraba NSSF togiraba ebinya mu luguudo tobiraba kati ebisiyaga byo tebirina makulu kyayagala otugamba omusajja oyo singa Bobi Wine abadde tawagira bisiyaga singa